tukole fena kaakali basoonya nyongero mbalegeeza omuntu yenna addamu okuyomba wano ddamu oyomba enkuvuma ekivume eki ogambye ki jasamira muli kunyira muli akamwa sinikira muli amannyo nange tomanyiira bagambye okole ki mbusirikira muli amannyo ewa mbunjasamira muli muruwa vumayo kyebatavuma akakonyo k'omuliro kivume wangi ati ninga ki nawe olinga nni ddayo nfume ekirala neeyambule kati muddamu mu nfume ngenda kweyambula wangi dama kivume ekirala mu nfume ngenda kweyambula ogambye ki nze neeyambula nze ndi wantole dama nfume dama nfume neeyambule wangi sinika amannyo punya akamwa jasamire muli kati gw'okola otya ekikuluma tewaguze katebe oyimiridde nnyo olabye obwavu nze nagamba abaavu babi wangi nange nyimiridde naawe oyimiridde tufenna tuyimirire ye wangi abayitiriwo bankakasizza management nebasaba yeetonze pulira jasikiriwo olwaleero naye tere muyimbi atagenda kola totegesa ebifulu tewetondera nnyo bantu abayimbi bayimba bano sebe bakasitoma baffe balesa ebifo ebirala ne bajja wano siwe kiri kusaba kuvudde eri management bano abayimbi bagenda kuyimba Reverend Kepa wuyo waali akyalize muzeeyi waffe nanyini kikumaliriza manager waali basabye tulindemu buli muyimbi agenda kola tulina shiba tulina spice bona bamaanyi olina akalangako tulina tax akaleera vibes bona balina tukola ki naye balina shows nyingi era wano bayimba mu ddakiika 2 bagenda babayimba wano olunaku olukulu shiba aba nekisho 5 so n'olwensonga e Galaxy people kasooka bakubirimu ennyimba bwebeera n'empisa gwe nnyabo gwe nakamanya sodamu kasukano kajopako gwe jakuba abakyala abaganga bali wano ojja bayirayira omusolo gwo gw'ofuse mu kutu muleke naki selekta so olw'endongo